Omulungi atulaba oli ku Wolokoso Extra. Wolokoso mu Uganda. Extra no stress ye YouTube channel yaffe era nga nkugamba nti eyakatwegattako essaawa eno subscribe now. Wansaawo ojja kulabawo ekigambo subscribe nga kiri mu nnyukuta enjeru naye nga kitudde mu langi emmyufu. Ekigambo ekyo genda okinyigeko bw'oti ojja kuba omaze okusubscribinga obeere a part of the show, a part of the program, part of the channel. Oberenga ofuna latest information concerning all celebrities mu Uganda n'okwetolera Uganda okutwaliza wamu. Era nga ndi wasanyo okutegeeza nti olunaku olwaleero tuline Lord Councillor Honorable Ssegirinya Muhammad. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki Honorable? Ndiawo mugana wange Ibula. Oli bulungi? Alhamdulillah. Okay, twala omukisa guno obuze ku mulungi atulaba yonna mu nsi yonna. Abatulaba ku YouTube ya Wolokoso Extra sanyuse nnyo okubalaba. Amannya nze Lord Councillor Ssegirinya Muhammad owa Kawempe North era nga nze omu ku basajja abali muno mu Kawempe nga bw'ojja n'obuuza Ssegirinya ndowooza abantu ng'ebitundu 98 ku buli 100 wano mu Kawempe bammanyi. Ababiri bano ababa tebakumanyi ababiri bano ababa batamanyi oluusi baba bapya. Manyi abantu baffe basenguka olina abanga avudde Kyankwazi avudde Kabula Mayido nga yakajja mu Kampala kati yabata kumanyi naye bwalwalwa mu akaseera neyegatta ku 98 neyegatta ku 98. Okay, Honorable Ssegirinya omuntu yalagadde okumanya olina akantu kokonyemu wali nti Kawempe North okiikirira Kawempe North ku KCCA? Nkiikirira Kawempe North ku KCCA. Tulina wano mu Kawempe division erimu constituency ebiri. Mulimu Kawempe North ne Kawempe South. Tuna ba Lord Councillor abava mu Kawempe South ne tuba ne ba Lord Councillor abava mu Kawempe North. Kati kuba mu kubava mu Kawempe North nzo omukubo. Okay. Erinnya eddoboozi ly'ekyebando lyerimu ku linnya eryasinga okutunda. Lijja litya? Ddoboozi ly'ekyebando eryo lyajja litya nti bwe nali nga nakatandika okukuba amasimu ku malediyo ag'enjawulo olw'okuba nti nali nga nva kyebando nalina ngufuna base waliwo kye bayita political base nali by then we nakubiranga amasimu ate nali sula kyebando oba nali nga nsomerayo busomezi waliwo essomero baliyita Pimba Senior Secondary School era we natulira A-level kati nasulanga Bwayiise naye nga ate nsomera kyebando kati ebwayiise lwaki seyita ddoboozi ly'Ebwayiise by then walingayo omusajja wange bamuyitanga Tom Julunga kati nga ye ate yeeyita ddoboozi ly'Ebwayiise nga tusobola kubeera amaloboozi ga Bwayiise mu bantu babiri kati nze ne ŋŋamba nti eno gye nsomera gye mba nange nfuuka eddoboozi lyayo era ne ntandika okukubanga amasimu nga ŋŋamba ddoboozi ly'ekyebando naye nga buli omu yeewuunya ddoboozi ly'ekyebando lyasulawa kanti bamanyi nti ate nsomeramu buki busomezi naye olw'okuba nti ekintu nakikugukamu nnyo ate nenkyagala n'ekitundu kyebando nenkyagala nemmala nensenguka Bwayiise gye nali ŋŋansula nenzija nempangisa eddala ennyumba mu kyebando nga mwensomera era nga mwensula kati onenfuukira ddala eddoboozi ly'ekyebando. Okay, Honorable, omuntu akulabye yali agadde okumanya omulimu gw'okkuba amasimu guno wagutandika otya? Inspiration y'okuba amasimu ku radio wagijjawo? Kakati we nabeerera mu kyalo waliwo abantu abakubanga amasimu ku radio ab'olulango. Olwo ng'oli mu kyalo? Ndi mu kyalo Kaddugala Masaka. Mbaawa Lukagge manyi Lukagga twawula bwawuze tuti bibanja ebitwawula kati nga mpulira nnyo waliwo abakubi ab'amasimu ab'olulango abaakubanga ennyo era nga bw'obambuuza bonna ngamba manyi naye nga ate nze siri mukubi wabula ngamba nyumirwa era nga puroguramu ngigoberera naye nga nindaani asooka ku ssimu kati nawuliranga Lubakyoya nempuliranga Mutyaba Isaaka nempuliranga waliwo omulala bamuyitanga Munnakayiba Zakaliya ate Ismail Lubega Ekibibi kati ne Isima Lubega Ekibibi kati Isima Lubega Ekibibi yanjagaza nnyo ekintu kino nga bwakuba akaaba nayogera ennaku so nga nange eri ennaku eri mu kyalo Kaddugala gye nalingamu kati ninga nti bannaye musajja nga akaaba nnyo n'ennaku then naye ng'ennaku gy'akaaba ate nga nange gye nkola ki gye mpitamu so kati bwe nava mu kyalo nga nange nenzija e Kampala. Olwo mwaka ki gwali 2021 nga nzija e Kampala eno nga ŋŋamba nti Ssegirinya negombanga nnyo okulaba Isima Lubega negombanga nnyo okulaba Mutyaba Isaaka ne Lubakyoya nga ntandika okusuula enkesi nga ntandika okunoonya abasajja nga baŋŋamba nti Mutyaba abeera ku sawuli yaako nga baŋŋamba nti kati ate Isima
yalabika akubira kibi n'abamu balowooza nti ekibibi gye yakubiranga naye ate yalinga mu Kampala abulanga agamba ekibibi so kati nabanga nti ye Mutyaba yabeera wali kusawuli yako ne Lubakyoya kati ze kyenakola nenonya Mutyaba ne Lubakyoya nembafuna wenabafuna nembaguwayi naye isima njagala omulabako naye ne bamumpitira kati nembagamba nti mumanyi baganda bange nti ye mbegomba kyemukola nange nkola ki kyenjagala okukola njagala nnyo okuyiga okuba essimu ku radio banga nti Segirinya onosobola okugula essimu ne airtime olwo bakunyonyola capital business banyonyola omulimo gwennyingiriridde mulimu capital mulimu teekamu n'obudde gamuteekamu ssente ate n'obudde baga nti ate waliwo tabu nja kunoonya akasente mpola kyonja kisobola kati Mutyaba nga mbuulira essimu gye nnyina okugula banga nti oteekako airtime naye airtime by then we natandikira okuba nga waliwo bino service fee kyabijjukira ebyo service fee yalinga wa mutwalo ne airtime kati nga bikyaliwo by then banga nti onoteekako service fee then nogula ne airtime naye nga nja kuvumirira kati nebanga ne kati radio zino ez'amaanyi siko jjo tandikira olwo nga basalawo nga baani anti kati radio ez'amaanyi kati zisitanga okugiyisaamu essimu muganda nga si yakusaaga Radio Star nkodikira ivusera nsaba Allah omukama Katonda asasire ankodiki oyo amuwumuze kubanga essimu gye nasooka okuba wagikuba ku star mu program nkodiki live show that's why isobola kujerabira program era Mutyaba yanyigira nanga nti ankodiki una akwata amasimu ankodiki una akwata katika tukulago onyiga boti Segirinya onyiga boti olwonga mutudde muri mwenna andago onyigoti n'onyigoti ankodiki nga akwata naye twamala 7 dakika nga 5 nga tena yitamu nga kulika abalikaawo bateesa lwagira Mutyaba nanga nti akuteemu anko nanyiga nti alo mali bato bayogeranga namukwata n'akaloboozi ke nga nkwata ngo nasoko gikwata bwinti nakankana n'engalo bwinti enti gwanga limpulira ninkankana engalo tokankana ngalo nenjogera nasoka tumira Mutyaba gwe nali ntudde naye awo kubanga yampadde essimu nentumirako n'abeekadduga leeri gye nava ku kyalo kiru nenkyagala naye ate nyina omukisa nasooka okutumira abeekaddugala nebampulira era batandika okungamba nti wayi twawulidde ggwe oba mulala olwo bamanya oyingidde ekibuga ne bataasiibula omusajja ekibuga kati gyali afuuse ensonga kakati alwo nga bampulira nabeeyo mukyano nga baga nti Segirinya aleka si yeye bwaba manya eryembeera gye nakulira mu ntimbi nnyo tasobola kuba ssimu ku radio kambuuze simu kika ki because kati olunaku lwayo tuyina essimu za iOS tuyina essimu za Android bazite smartphones tuyina nezino esookerwako tekino ez'amapeesa simu ki omuntu gy'akozesa okubamu okuyita ku radio ne TV ziba simu kika ki ezo bagiyita Nokia 3310 gyewakozesa by then wagigula sente meka tunagigula emitwalo gyali 7 nagula nkadde wagula ekozeeko nagula ekozeeko kubanga Nokia eyo 3310 ina automatic dial esimu ina automatic dial esobola okuyitamu ku radio etaina automatic dial tesobola kikola kubanga jukira abakuba baba bangi muba mulwanagana bangi kati automatic dial yegiyamba nti oli bwakutukako eno neeroba okay omuntu omanyi buli tutambulira mu kuyiga fenna omuntu ayinza okwebuuza ebibuuzo bino nti omulimu ogwo wagukolera bbanga ki kati ekintu ekyo nakitandika nka wenkoge nayingira mu Kampala nayingira mu biri gumu ne amasimu nengatandikaawo nga mu gw'omukaaga awo nenganyiga nengakuba kati atanze bwe nagayiga ganyiga ate nagatamya n'abaaganjigiriza ate otya kubanga batuuka ekiseera ne baŋŋamba nti waliwo pulogulaamu z'otalina kukubamu kati nze olwokuba nayagala nnyo ekintu bwe mpulira abanoonya nga nzuuyo Segirinya alo nti nabulwako mukwano gwange twasomanga naye nga nze wuuyo waliwo pulogulaamu nga ne baŋŋamba nekituuka nekiyitirira ne baŋŋamba waliwo kye bayita specialization olina okubeera nga ospecializinze mu politics bw'obanga gw'oyagala bw'obanga oyagala kutumira olina specializinga mu kutumira kyovulaba bwe nagenda mbikugukamu nabitegeera eno mu maaso tulinawo ttiimu etumira ne tubawo ne ttiimu ey'ebyobufuzi naye kati era bano be bampabula ne baŋŋamba nedda okiyitiriza n'ekirala nga sikyalina budde emisana wonna nze mbeera ku radio nga buli mwabuuza Segirinya yakola budde ki wuuyo ey'okumakya esookawo kutuntu awo by then mwayinanga lekyo namwanje nga sivaako awo ne mujjawo bwonna nga sivaako paka mu byamizannyo ng'okubayo n'ebyemizannyo era babali awo oluusi nga masi bimanyi nabimanya ne ŋŋambulinga
n'okuba essimu atisi bwe wenyumiriza mu mukube essimu ku maleediyo ebimu ku bye nenyumiriza mu kuba essimu ku maleediyo byantutumula that is good ensi nemmanya that is good kubanga bantu baali tebammanyi kati ne mukyebando omwe nabeeranga bawuliranga ddoboozi ly'ekyebando okuba nti nakubanga ssimu ng'ate siina wentundira face kuba TV zaali eddoboozi n'olitunda eddoboozi nenditunda kati nensigaza ekintu eki okugatta eddoboozi ne face abantu okusobola okumanya naye masimu ago gantumula nyira ng'enyumirizaamu naye nafunanga challenges nti olumu nakubanga mbyobufuzi n'empanda omuliro ngolusi bwe tulaka boda kati boda ngamba wayi waliwo omusajja abeera ekyebando bamuyita Segirinya yaani ng'atenze gwe nyini gwakola gwabuuza ng'ate ndi olwo ne gukutye mu kabe kakati ne mmanya ti kintu nyina wengeze nkitukusajja kati kyembulayo kutunda face ngigatte ku linnya so amasimu ago genyumirizaamu nnyo nti gamanyisa abantu era waliwo olutalo lwali lwakati wa Samona ne Walukagga ndojjokero lwali lwa mukyala lwali lwa mukyala Samona gundi Walukagga avumye Samona katulepuke bwino wa mutembe kati Samona alaba ekintu kiggwawo banoonya abatutunfu abamanya bazikize omuliro nga bote bawana Samona ngenda kulanga banga nti Segirinya nti wangi tukwetaaga tugenda kuwali wa Samona wali akantu kafa katono pacify wakaliga ati twagenda ku pacify twagenda eri ku bizigo bye bennyini busega kudome Segirinya nga kudome nga ntuuka nsanga ne bannangaawo ng'omusajja tansimbula emiliyoni y'ensimbi ngazanga oba nyina benga banana bo ntizizo Segirinya olwo weebwe sente ogenda ovumirira Walukagga kuvumirira kubanga Walukagga nva naye ku kyalo wabula nyongera okuwaana ebizigo ono byagambye nti bisiwusa biddugaza ngambe nange Segirinya kyenneesiga Walukagga kye wakola omusajja bannake Walukagga yaliko omusajja amukubye bw'ati kyali kizibu nnyo kyegwali kuvumirira Walukagga kuba singa nga nti vumirira Walukagga ate nali sisobola kubanga Walukagga yansomesaako ekaddugala ate ekinyerere anti ekinyerere yasomesa ekaddugala n'ekinyerere yasomesanga birungi ebiri kati gwe yakusomeseza kaddugala si kinyerere yasomesa music dance and drama kweke kajja kuno n'okwambala gomesi ku Freedom City wamma ate by then kumanya bane Walukagga oyo bwe mulaba nzijukira nnyo ninga nti bane tutobye ne musajja yange oyo yajjiranga na mu Lugabire musajja ato by then ng'omusomesa okwambala Lugabire nga kyamaanyi nga musomesa omuganda agamba nga tonnafa tewevuma nsi Walukagga okimanyi kati aweze emisonso peye 10 nkugee kati muzibu nnyo era nakimujjukiza ne muganda tujjukira nti tusomesanga mu Lugabire kati kagambe yakantu ojja kabuuza Walukagga ne Segirinya yakangamba gwe okimanyi buli lwakutaano ekaddugala twalinanga okutundula envunza ngolo mutundula Walukagga n'abasomesa zaabakwatanga kubanga mu kirasi mwe twabeeranga nga mubeeramu enfuufu nga tezisosola musomesa kati yajjidde mu Lugabire olowooza envunze muyitako nejja ku Segirinya ewaffe mu kyalo Emityana ekibiina bwe kyabeeranga ekyettaka nga tufuna obusane mukimaala era twamalanga naye nga jjukira okumaala okwo time bwegenda ng'eyitako obusa buno bubanduka ate ne bukolera ddala enfuufu oluusi ey'amaanyi kati buvunza bwekwekanga omwo ate mu busa nzijukiza moment ng'otundula Walukagga envunza era Walukagga oyo mutuufu envunza zamuyisanga bubi nnyo ng'oyinza omuteekako twatunguzanga amaggwanga tetulina bikwanso naye ng'oyinza oteekako Walukagga ng'oba tonnamala kuleeta liggwa booti liteekako ng'ekigere yakinyenyeza dda era bwe twaddanga mu kiraasi ng'atusomesa kuganga osooka n'otyemuka n'oseka n'ojjukira gw'obadde otungula ate nga ogamba naye omuntu kekyamazima ava wala omulungi atulaba tuline Lord Councillor Honorable Segirinya Muhammad okuva Kawempe North tuwayawaya muko naye nga basinga mumanyinga eddoboozi ly'ekyebando. Is a politician, is a father, is a businessman, is an entrepreneur, atenga musajja ayagaliza ekitundu kyakulembera nga kwotadde n'okuba nti musajja eyenyigira mu nkulaakulana n'okwagala okututumula abavubuka nga kwotadde n'ebitone. Kansala, tusooke tuddeyo kemabega kati nnyo. Waliwo omuntu akulaba essaawa eno yayagadde okumanya oyogedde ku kusomesa bansomesa nsoma biki. Wasomera wa Lord Councillor? Kakati okuva P1 paka P7 nasomera Kaddugala Primary School. Likyaliwo? Likyaliwo terigwanga. That is good. Lya government? Lya government. That is good. Kakati
n'ofuna bumeka obubonero omanyi ennaku zino bannaye butukejja buli omu abuuza bubonero jo beera tunaabulya oli mutuufu nnyo nayitira mu second grade. That is good. Nayitira mu second grade ekaddugala nafuna 13. That is good. Kaabula kata. Kaabula katangwe wali. Ekyangana okunsuula wali. Yali mathematics so yansumbuwanga nnyo oyo. Era kye kyansumbuwa mwawo. Mathematics oyo yandetera problem. Naye kaabula kata wali ngwe wali. Ate era n'amasomero agasomesanga nga afunye first grade by then balinga bagabana okusomera okw'obwere. Basale. Bagaba basalis nesifuna mwaga nyogo gwa basali then ne joininga secondary school kubanga kaddugala ina primary na secondary. So wayingirirawo secondary wenyine nayingirawo secondary newe nali nkola first choice second choice third choice manyi bobo ojuza wano gundi ya ngamugenda okola PLE mujuza choices wajjo predicting ajono ogenda singa ono ba omaze okoze bulungi kati najja nentekako St. Louis College kitovu ndinatekako nentekako Makai College ndinatete nentekako Kaddugala Secondary najua third choice nentekako nekako senior secondary school. That is Masaka ge masomera ana choices nalonda kati kwago gonna eri ali lintwala lyali limu eriye Kaddugala kuba lyali likumanyidde ennaku yo lyali gwambubonero bwenfunye bali ba first grade kati gwafunye 13 balabange yagudde segirinya bakula bange yagudde. So ogenda ku Kaddugala Senior Secondary School mu Senior 1 ngenda Kaddugala Senior Secondary School mu Senior 1 nsoma kuva Senior 1 paka Senior 3 naye lwaki navaawo mu Senior 3 ti embeera y'ensimbi yaleeta obuzibu ti muzeeyi sente zijja zimukeewako banga yalinga musajja mulimi kati ebyobulimi ne bijja bidobonkana mwawe bamu ku basajja bali balimye vanilla najjagwe ebbeeyi n'ava mu vanilla n'alima ebikajjo nabyo amazzi enkuba n'etonya ne bifa byonna kwegamba embeera ne bange ekoze eki etabuseemu kati nga secondary sisobola kugimalako kuva Senior 4 paka Senior 6 kati nembanga nave Kaddugala mu Senior 3 nembeera ekoze eki eganye olwa school fees nenge essomero nali nkyali nyumirwa nnyo naye nabeereranga Kaddugala ku secondary nze ne primary nze bwe nali ngasoma taata wange yajjanga nasooka nayogera ne headmaster ngolwa amukuba akama muga nti segiri nyono njagala omukkirizenga buli breakfast abenga asobola okuguza abaana ebikajjo kuba twalimanga ebikajjo era nze navange Kaddugala waffe eri mu kyalo mayiro nga bbiri nga zotambula iza netisa empango zange ez'ebikajjo paka ku ssomero kati kusaawa nnya gowa bino ebimyufu kati saawa nnya nga mbiguza abaki mbiguza basomi bannange kakati lwakuba nafunanga obuzibu ebikajjo ebyo ate by'abaana bifuukira ttabu wemala bitunda abaana babiri ajjukira gwowadde ekikajjo toyinza mulagira wakola ki wakiriira kati webaddugazanga compound ng'edimaster nona mu kiraasi nti segirinya gw'otunda ebikajjo nti tewalaze balina bbirira nti nona compound kati eno bannange basoma eno njera ssomero oba okiraba kati eyo challenge nagifunanga nnyo n'abaana okunzibangako ebikajjo jjukira ove waka muzeeyi yabikubalidde 10 kati abaana nga bamanyi okunsumagizaawo ogenda ogira boti nga ebibiri bigenze babyeweerezaawo ate ng'oluusi bye birina okuvaamu ka school fees kati ate ekizibu era kye nafunanga muzeeyi yabimpanga ate nga nze tanteereddeemu kyakulya ekyange kati ng'aguza ate oluusi mugamenyerako era kyobala nze nakitegeera nnyo nti omuntu asobola okuguza ekyokulya naye ng'ate akiinamu amaddu bwana yibula ekyo experience eva kugwe eyo njirina kubanga ntera nnyo nzogera mu hoteri n'obuuza omuntu kyekyawoomye nagamba byonna kuba batannaba kulyako bosi waabwe abagamba nti okulya emmere emala kuggwa otumala kuguza bakasitoma kati tasobola kumanya so kyova olaba mu restaurant batoga nti byonna biwooma kuba batalina kiyatestinzeeko. Yes, honorable njala tutunuulire Senior 4 gisomerawo Senior 4 kati nvaawo awo kati then awo gyegambye eri bbiri gumu nagira e Kampala kusomero ki nzija kupimba Senior Secondary School. Tutunulira your first day in Kampala. When was your first day? Oyingira otya ekibuga Kampala lunaku lwasookera ddala? Nali nva mu kyalo nga nzije Kampala zinagira ku motoka yalo ya matooke. Waliwo abasajja bali bazze okukyalo kajjukira school fees zitabuseemu. Kati muzeeyi ngamba segirinya genda mu nnyendo okanike
nkigokanika ngateze nkyayagala okusoma naye nze ekyanjagazanga okusoma kampani eno ey'abaana betwabeeranga nabo nabanyumirwanga nnyo school life is the best that's true kakati nga naginyumirwa nnyo kati nga ndaba njolekera okukanika nga okukanika sijja kusobola kulimu okwetika ebyuma kulimu okukola bino kuba jeeke nenga nti Segirinya jeeke kakati emotoka bwe yajja ekunganya amatooke ku kyalo waffe eyo kati abasajja beneeripako ne mbagamba naye njagalako nange ogende Kampala nsobola bayambangako kuba kunganyizaako amatooke era ko olwo bajja nabakunganyizaako ku kyalo tugakunganya naye ngambala bajjanga nembaga banne muntu omutwale Kampala nebanga nti Kampala oyo nayo omuntu embaga nyinayo omuntu by then nga nyinayo sister wange lwakuba kati ya factor na musasire yabeeranga bwayise era kivuga nti nkugeye navanga bwayise kati tunulire olunaku olusookera ddala oyingira Kampala emmotoka y'amatooke eno yakusuulawo emmotoka y'amatooke yansuula ku gundi Kafumbe Mukasa eriko owino ovaayo otya okudda kati nkyakulaga kati era nafuna nnyo challenge nga tujja ku mmotoka y'amatooke gwokimanyi nti bwana Ibula nkitegeera kati nti bwobeera mu mmotoka ebitooke si bye biba bidduka oba abantu si babadduka kino kyo kiba kidduka observation era nakyewuunya nnyo ngolaba ebitooke bifa obutuka netikidda mabega omuntu nakuyitako noga ntagwa kumbe gwadduka kakati tuyingira Kampala tukira Kafumbe Mukasa emotoka twagisulako ey'amatooke then kati ku makya bwakya mugana nge yandeta bamuyita Kato nga nti kati bwayisi jonge ejo ina sister wonte bamuyitaani nga mbuulira amanya naye by then nga te sister esimu gisikola ki sigimanyi naye ng'erinnya liri prominent nnyo bamuyitanga Mama Dola ng'abeera bwayise era bw'obuuza Mama Dola buli omu yalinga amumanyi nti muga tugende bwayise nga tugende bwayise nga tutandika kunoonya nze naye Mama Dola nga njukunju setwali awo Mama Dola tetumugwako bwe twamugwako ng'amugamba nti owaayi nti ono muganda wo nti yaŋŋambye muleete nti wuuyo nga nsula wa Mama Dola Kato nga yeeyongerayo kati kyenkugambye nti bwe nali nva mu kyalo nga nzija e Kampala najjira ku mmotoka y'amatooke Mama Dola nga nyaniriza ntuukire bwayisaawo ng'otandika obulamu nga ŋŋamba nti kati kikyoyagala nti njagala okusoma n'okukola sobola okufuna omulimu nga nkola ekiro ate emisana n'ensoma nanga nja kunoonyezaayo ka basale tugenda fefeta tukole ki ogambe essomero bali bayita batya Pimba Senior Secondary School likyaliwo weeriri that is good okay elevo wagisomerawo Erevera we nagisomera ne Olive jukire navayo mu senior 3 kati Olive ne Erivo nabisomera ku somero lyeryo 11 yakuyise tewakola combination kyera wakola otya sakola nakola head stroke Luganda je nakola sakola bubinnyo sakola bubinnyo nafuna point 23 sakola bubinnyo okay buli avas bw'omuntu wamala senior 6 bwati babetegekera genda kasozi k'abayivu kasozi k'abayivu ate saagenda wabula kye nakola olw'okuba nti nali njagala nnyo amawulire nenjoyininga Data Mine Technical Institute wali ku Bat Valley nosoma diploma mu journalism nenkola diploma mu journalism era nayo nenjita so I'm a qualified journalist so era bannamawulire mbaagala nnyo kubanga ennaku gye muyita mungi manyi okutoba babosi obutabongeza musala kugamba manyi bulungi nnyo gubadde toyinza kimanya nti nze ate yintani nagikolera ku UBC nagikolera ku UBC ku radio bagiyita Magic FM 100 we nakoleranga awo olwo nga ku Magic nawe ng'ofuweta oluzungu ku Magic by then nga Kiwa Paul Katana yali wa sports kakati nga bwetubeerawo nabaawo Lagaben omutaka nezula nga bwetubaawo kati nange Segirinya ne Kirabo Robert nyonyi ntono era nga kwetubooko nange Segirinya nga olusi mbeeramu nezula ngobeerako n'ofuweta oluzungu koko nga ndi muzibu nnyo Segirinya mu luzungu omulungi atulaba tulina Honorable Segirinya Muhammad dowezi ly'ekyebano tuwayawayamuko naye atunyonyola ne wali Honorable tutunuulire oyingira KCCA weesimbawo oyingira KCCA wali ovuganya nani kakati nga sinayingira KCCA mbadde nkugamba nti navuganyako ku bubaka bwa parliament ng'olovuganyaawa nga nvuganya Kawempe North
n'ogwa ningwa banze babubbi tuterezemu nabbibwa babba omupya banzi bakubanga abantu banjagala nnyo jukira erinnya bali walivuganye nani nalivuganya Honorable Latif Ssebaggala okay Honorable Latif Ssebaggala ndoza omukono naguwanvu yabwati nakwata mu box nakwatamu ate n'ekirala alina ebyobufuzi byeyanza nnya mu campaign era yalina okuzanya ebyobufuzi kubanga mwali mu byabufuzi mu kaseera akakalulu yakolagana ne Land Road wano ekyebano ne bangoba mu nnyumba gomanyo kugoba mu nju mu kaseera aka campaign ate bwe yamala bwe bangobye nakomeko kulonda ebule weeks nga 2 kati ennaku ze nandimaze ate nga nnoonya akalulu nenoonya ennyumba that's why eyo gye bayita indirect rigging omuntu n'akubba indirect tugende mpolampola Honorable Latif Ssebaggala yegatta ne Land Road ne bagoba mu nnyumba ng'olwentabwe anti Land Road yajja n'aŋŋamba wanasagirinya nti enju kati ngatandika kulundiramu nkoko nenga nti ku mizigo gyonna egiri wano era ogwange gwembeeramu era enkoko mwe zijja ogwama bannabisere temujjamu olongalundaki kulwaira z'amajinyama simanyi nemugamba nti munnange okuŋŋamba nti mu campaign mwennyini gwe lugendo olundiramu eno enju enkoko ya candidate kati ekyammanyisa Latifu yakirimu ennaku 2 ng'enju bangobyemu najja n'akubawo olaale naga temulonda abantu nga temumanyi location babeera awo saalondawo yaddaaka muganda wange kye bayita indirect rigging tewafuna wadde ak'omulema kati nga beewuunya gwe tugenda okulonda oba yasengukidde wanza okuba yasengukidde ezzana ezzana ayinza kuba gyeyasengukidde oiranganange ibula it is so interesting Honorable Sseginya tunyumyamu tubuulira obulamu bwe gyenvudde wa byonna enteekateeka empya nakya so ogwa kubwa MP kakati odayo ku ground wesetting ku ground nesetting kati bwe tugera mu kana akalulu ke twakawangula ka 2016 ngamba bantuza Lord Mayor Elias Lukwago Dr. Kanokiza Besije banga nti omanyi nti mu KCC eri bakansala bagoba Lord Mayor yetaaga omusajja asobola okubeeranga alasewanyana jukira sewanyana olwafulumayo abukidde ku meza atayingira parliament kati nga balina okubawo ne dangerous substitute agenda okureplacinga ala sewanyana ng'omu ku basajja banaabuukira ku meza in case singa wanaabawo impeachment era singa waddawo impeachment yonna oli wakubukira ku meza naawe nkugamba walinga neetegese nti ninda kijja ne lwenjiramu ate musi kati yandibadde akibeeramu musi yadduka era mu campaign nayogera ne bagamba nti musi bwe ntuuka mu kanso ne musangayo ng'akyali amenvu g'abantu ng'akyali ensenene z'abantu ngenda kupambazuka naye omanyize nga sinajja mu kanso nga musibu ayoyo ensenene ab'ensenene babeera ku mudido bwayoyo ensu ab'ensu babeera ku mudido bwayoyo amenvu Ssegirinnya bwe yalaba nnyingidde wali appetite n'agisala si comedy bwe yalaba nnyingidde wali n'asala olwo nga nankulu oluyoyo amenvu nga bayola ab'amenvu kugambye era nga bayise ku w'enswa ne bakwata ow'amenvu kiki olugeyayoyeza bayise kuwensenene ne bayolo owakatunkuma nga orogeyayoyeza era mu campaign nabyogeranga ti wenyingira kanso musina atakendeza appetite tugenda kufaafagana ne musibu nayingira kanso muri bakugwa butola kugebwe nayingira kanso appetite yali ku 90% yagisala percentage ki yagitema yadda ku 5 nga bensenene betaya nga ne bwabazi yoyeza olwagulangule tunyonyole your first experience ng'ogenze mu council yali etya ekisookera ddala kisijja kwerabira lunaku lw'okulayira nti mu bakansala bonna era genda mwaka ivonoonye nze eyalayirira eddakiika entono ennyo obusekendisi kuba nali mbimanyi nnyo bonna nze practice wali wagikola dda nali nagikola dda manyi bakansala bano abalayira nga Simon Lisoya nagamba wanu banchalenjinga nyo nenga nti nedda kansala naga wanu Ssegirinnya Mamadi nga nabanga wanu kugamba banyiza nnyo nenga nti bachalenjinga nyina kuyita mbufunze mbalage nti omuntu kino ekirayiro si kizibu kirayiro kyangu ko ogenda kuweereza abantu olina okulayira biki byogenda okukola so kati experience kyesinza kwelayira kwe kulayira okwo naye ate teri kyanyumira lunaku olw'okulayira nga ndaba abaka ba parliament bonna baalaniiba mu Nnyagwanga bandi emabega nga Ssegirinnya ndayira so kiina kaleji gye kyampa ne kimpa mayine nga nti musajja yajjira ku loole nga nve kaddugala ndi wakati mu bitiibwa wano nga Allah w'amaanyi nga mama wange atudde wali taata yanfaako ye taliiwo naye nga mama atudde wali waliwo ssenga wange nga naye atudde wali tuga bayisa ne ku munye we batebaga nti eyajjira ku loole mu masanyu
kakati obudde buno asobola okubeera nga y'omu ku balondi kansala abakulembera ekibuga Kampala capital city y'eggwanga Uganda. Tutunulire kanso eno kanso ogisanzeemu buzibu ki? Kanso sina buzibu bwengisanzeemu ekisookera ddala kubamu ku bateesa abasinga okuteesa mu kanso ez'omukubo. Lwaki ti oba gwe okutwesa kwonna olowooza buli bateekayo n'oyogera oba oteesezza? Si kyekyo. Kawempe gye nkiikirira erina ebizibu bingi. Ekyokubiri abantu nyino bapuruvinga nti njagala genda mu parliament. Omuntu bwakuteesa omusito n'ogulya tosobola mugamba nti ate ekisambi nja kikuuma. Aba tosobola. Kakati kitegeeza nyino sooka mbapuruvinge mu kanso wano. Segirinye mba nnemereddwa okuteesa ate mu parliament mba nnonayo ki. So that's why ndi active nnyo simisinga nko council meeting neegi n'emu. Mu kanso muno oli ku kakiiko ki? Ntuula ku physical planning akakiiko akateekerateekera ekibuga Kampala then ne public health. So bwe bukiiko obubiri bwentuula. Byo ebyo ebibiri ewuwo bikola bitya? Ebibiri kisooka ddala physical planning nfunye challenges olw'ensonga mu kansa awo tulinamu department bbiri. Tulinawo political wing ne technical wing. Kati aba technical wing bwe bawulira nti Segirinya ayina ekizimbe kyalumbye nga agobawo aba enforcement okukwata abaana bali mu kuweereza kuba technical wing ye tukola bubi nnyo. Bw'obanga osanze ekizimbe nga tekirina plan tokwata ate bazimbi. Kati bo bajja ne bakwata ate abazimbi. Kati abazimbi abo tonsuubira anti nginiyo olumu tabaawo. Kati ne waba inginiya nga taliwo noonya nannyini kizimbe obagana ekizimbe ogenda maaso n'omuzimbi baba bamugeyo genda kukolera 155 oba kasanvu okwata waaki. Kati abazimbi olunkubira essimu immediately mba natuuse ddala kyovula mu Kawempe bampita ambulance ya Kawempe ekigwawo kyonna immediate Segirinya mba ntuuse. Kati ogeetuuka nga tosangawo aba enforcement. Kati awo wabira olunezidde okunywa ne mbagamba nti nze bossi wammwe kobbo nga te bo nabo bawakanya nti siri. Kati mbagamba nti nze constitution ate kwanu ye yandeeta so ne wabeerawo okuwanyisiganya ebigambo naye nga bo constitution baba bayitago gimanyisa awo that's why bataputira kubanga bayinza okuba tebagimanyi jjukira nze nagirayiriramu bo baali babawo omulimu banoonya bunoonya nti gwe training wakola yenkana kye yeiraka balonda bagundi abo bakakole. Kati bo webasinziira. Okay. Yes, honorable councillor omuntu yali agadde okumanya olunaku olwaleero weteekerateekera Kawempe oyagala kujja Kawempe North. Kawempe North wali yani of late? Kawempe North as we talk now wali Honorable Latif Sebagala. Okay. Yakitadde yagambye agenda ku bwaloodi meya. Era kati nyina challenge ati gyotanalabanga mugana wange nti kati abalonzi office kati nyina bbiri. Office ey'omubaka ne office ey'obwaloodi councillor kuba kati Latif ate amaanyi agatadde ku kifo yatandise da campaign kyawaloodi meya. Kakati nze Segirinya ne banga nfunye challenge. Kati nawo kati watadde wayingire da mu office ye. Kati kyenakoze naguddewo eyange ngalo councillor n'ey'OMP. Kati bw'ojja ewange kati bw'ojja nkubuuza ensonga yabwa MP yabwa loodi councillor bw'onganti yabwa MP nga tugyesogga olwo wakafuna bameka b'obuuza ekyo ekibuuzo bayitirivu nnyo ate baggwawo banga nti Segirinya kati gwe mubaka kati kitegeeza weguba mupiira nsambo overlap bwenteba ate bwenzigala bwenteba goolo bwenkomawo bwembeera Uganda ngeweza emyaka 56 tuwebaza nti ebimu ku nkulaakulana tugoyinze digital, that is when it comes to TV, that is digital migration. Eranga wano wenyini ntudde n'omwami omu kubasingira ddala okulwanyisa digital migration. That's true. Erecho kiri kuli kodi. Wali olwanyisa kyotamanyi, wali olwanyisa malyansimbi, wali tosobola gula dikoda kiki? Mu nsi yonna enkola ya digital eri ku level nnene nnyo era ensi yonna ejjaniriza nnyo. Naye Uganda kituufu ey'enkola yajja lwaki nagiwakanya nagenda okulanga omunaku bamutuulidde kubanga bw'ogaba omuntu nti kati agula TV n'amala n'agula decoder n'amala n'asasula omwezi nga ndaba waliwo okunyigiriza naye nze nali maze obbirengera Segirinya singa enkola ya digital bannayuganda bannyambako omusolo gwo ne tugulwanyisa ogwa digital migration kati ate OTT teyandize mwali zibikidde kubanga bandigee nti olutalo lwasituka wali ku digital lwandisituka ne ku OTT kati waliwo biiru ejja tonnagimanya okusijeni biiru nga tusasulira okussa luno si lwali kati nga tuli wano mweno programu kati programu eno Wolokosa Extra nabaga nti Segirinya ebigambo byoyogedde bizito wasende bwezi bizito wa kale katukendereza kusasula mitwala naye okusijeni go ngolwanya kunganya sente ezo we tulaga kati ago tekimanyi kitu kyasigaza ekyo weerere mu Uganda okay tutuzira digital migration lwaki nalwanyisa digital nali
ngamba nti already bagenda okuleeta enkola eyo efuuke kompalusale already yaliwo nga zidikoda zaaliwo ng'abantu ayagala okulaba ekifaananyi ekitagira ng'agenda ku gundi agenda ku DSTV ya Nego TV ne GTV actually yali GTV GTV nga omuntu kwagenda nga weeziri ezo nakati nga ngamba nti ono omunaku oba omutuulidde omuntu ogula TV atagula edikoda atekeko n'omwezi ndaba nga kinene nnyo neŋŋamba nti nedda kibeere optional tekibeera kompalusale ayagala okusigala ku eno nga jattereza antena ye mumuleke alabe n'oli agamba nti nze ekifaananyi njagala kirasi ng'ekya Star TV oyo naye mumuleke akole ki alabe so kye nali nnwanako abasajja ne bankwata ne bankuba emiggo ne bantulugunya tutunuulire wajja ne TV monitor za computer najja na TV zali TV era obimu ku byemmanja Kayihura actually enkola enteekateeka Jeno Kayihura kubimu ku byatahanding over IGP kubimu ku byatahanding over ng'ate ekifo TV zange IGP ono mupya musaba afando ochola bwe kibanga polisi yetaaga TV bampandikire TV zo segirinya katuzikozeseeko tukanye nebbanga sikinako mutawana nolecho sajirinya tugene mbolambula TV zino zali zikola zali namu menyera waleta screens meka ku parliament we najja omwendo zali meka no sulayo meka ku UCC na sulayo nnya okay ezo nya ku parliament wa sulayo parliament ne sulayo era nnya ezo munana TV munana then nenziramu era lunaku era nadda ku parliament omulundi ogwokubiri no sulayo meka nensulawo bbiri ezo 10 ezo zali 10 naleta akali akayero ako kali kamwa M7 nga gogwe nkaletedde then nene yali nene yona giretera speaker Rebecca Kadaga tugende mbalambula TV zino 10 sajirinya nga chenyo ngogenda nozigula mu duka ngo zezisulawo nga abantu bazimpanga bangamba tisegirinya TV okubeera mu nyumba endetero omubbi feka tujikuwe ogitutwalire ku parliament kuba ebeera munju omubbi nalowooza nti TV kumbe eyina atebijibulako kati ne kutemesako ensingo ababbi ne bakukanda kino ne bakukanda kino abatu TV be bazimpanga tutunulire moment eyo ngoze ku parliament amawulire gawandiika nga waliwo omunene omu mu media house emu mu Uganda agambibwa kuba nti yali akuteeka mu sente era babyogera nite byali bituufu lambulula ensonga eno ati ekyo tekyali kituufu mu byofuzi waliwo kibayita propaganda so yali propaganda that was a propaganda against someone who's business kwanga eri media house gye bayagala bawayirize naye musajja ali mu business ey'amawulire so bamuwayiriza buwayiriza nze segirinya ebyange byenkola tewali muntu agamba nti kati andagidde nze nkeera bokezi kati mabega kaawo neetikka mukoka nga mutwala ku sitewolo nga mazzi galumbye abantu waffe kati kyogaa waliwo neyangulira ebidomola ebyo nateeka mukoka waliwo navuga ebigaali nga ntwala ebigaati emulago bakutwalanga kaguddeyo ng'otunda obugoyo buno bw'okumutwe naye kamuze sajirinya honorable oli mufumbo ndi mufumbo olina abaana bameka ndina abaana bana naye abaana bo bano asembayo asinga obukulu wa myaka emeka wa myaka 6 alaba TV n'ategera bulungi nnyo nnyera alaba nga bakukuba emigo era munyiivu nnyo ku lunaku lwe natembeya yanga dadi nalabye nga batwala wavuga ekigaali lunatembeya yanyiiga nnyo yanga dadi nalabye nga batwala egingizo manyi ko nalinguze bulegingi buno bulungi nnyo kyenayingezaako message okugusa obutembeyi si musango obutembeyi mulimu kolo nasuubuza 10 zaali 5 polisi egenda okunkwata nga mpezezaawo gumu 7 ate polisi nayo yalingezigezi yasooka nenninda n'entunda then eryoka enjoola ng'olwokye nnyo baagala nokuudi ono gwe nali nnyina mu nsawo era ensawo eno polisi gye yasooka oggwamu bwenti we nali nteeka ssente nakananga kunyweza nsawo ng'abasajja bakawuula bankuba eŋŋumi ez'okumukuba kambuze bweddayo ewaka mu mbeera eno nga otimpuddwa ng'oba okubiddwa emiggo mbigambo kye bisookerwako mukyala wo byakugamba ebisookerwako nga wakatuuka boti kyasooka okukola manyize kanyina fulasika 2 ine y'amazzi agalimu omunnyu n'eya caayi ye kyakola ng'ey'amazzi agalimu omunnyu ajjayo nga mbuuza nti dadi nyigewa nga muga nti akakongovule kano ne wano ne mu lubiriizi wano ne mu lubiriizi wano kakati ye omulimu ye kati yaba yalabye edda nze nsanga gwokya bulungi nnyo nga n'omunnyu amaze omuntu ali eyo ayinza okulowooza nti ekintu kino kyonna kyokola ekya demonstrations okifunamu kubanga singa baleeta okifunamu tewaliddidde abantu abasingira kyo balowooza waliwo n'abamu atera okuŋŋamba nti katemba
Segirinya ina katemba kale nabogera ekyatemba nyigira nnyo Lwaki? kubanga gwali olabye di police ngegenda mu theater la bonita nekuba aba ebonize emiggo oba bakayimbira gwali olabye dinge bakuba so kati gwe nga comedian toyina kubwa kati kapale gwali kwanga muko bamuli yaki jegeza kwati gwe nawo batoyina kubwa nze siri mu comedy nze mba mu byabufuzi ebirwanirira abantu kati bali abali mu katemba ba mali yakibani chovola banti bote wali amusonga mu yaddeki yadde olugalo obo kitegeera kati nze ekinkubya nti mbambuusa abantu nga mbazibula amaaso nga mbagamba mwebereremu abantu bagamba nti buli polisi lwejja eba tennakukka ku nnyama ng'ogudde eri ozirise kakati awo balimba kubanga nyina video footage zonna kati nga ono olusembi olw'amatabo omusajja yankwata nanteka mu kaduukulu namputize ngumi ezali enkambwe nnyo ate oyo omusajja eyankuba ezo ngumi tezali za polisi nzomanyi nzaawula engeri gyenkubiddwa ennyo engumi ey'amagye njawula n'eya polisi njawula omusajja kuba ekikonde newulira ng'ejjinja lya minzaani toyinza gaa nti wa polisi oba polisi eyalusuza enjala tayinza kukuba ngumi nnene bwetyo kagamba ebikonde byalagibwa ensi yonna n'ebiraba lala bankubirirawo ku bbiri so si kwesuula baba bankubye ate lwaki nesuula to fakinga si fakinga lwaki naye ng'owona mangu siwona mangu just Zagirinya ndi musajja determined nti bwe mpuliramu olungu bangu banze nga nnumba front nze sagala byakulwala ebyo byakubeera ku ndiri oli n'alwala tavaaka nzo oluuliramu olungu bangu ba nga nkomawo nga nnumba tuline Lord Councillor Honorable Segirinya Muhammad tuwayawayamu tutunulira ebintu bingi politics economics social n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo okay yes Lord Councillor of late oli gwomu ku ba politicians abasinga okuba active ku social media okikola otya notono social media 2018 nabadde namba 35 mu ggwanga Uganda mubamu ku bantu abali active namba 35 tulina miliyoni 42 ezabana Uganda banda nkinze Segirinya nga namba 35 okubeera active ku social media notono social media wabula omuntu okumanyika omututumufu bampadde 35 so nkyenyumirizaamu lwa social media ndi active kisookera ddala gye tugenda mu maaso eno kati social media erina ekifo kyeridde social media ine ekifo kyeridde era kyovolaba nti kati omuntu okumanya ekigudde ekaleerwe talina kubeera kaleerwe TV aba yongera kukatiriza mboozi gye yalabye dda neyongera omujjirayo naye nga wano ku ssimu aba yalabye dda ekyakagwawo ibula aba yataddeko dda wali kuwolokoso extra page ng'ekintu yakirabye dda ekyakakola ki ekyakagwawo that's why natandikawo ne page bagita Segirinya Muhammad fans page kwegamba nayo abantu bampa nnyo information bakola ki so mu ngeri eyo muwemu oba mu ngeri endala kati politics yazze ku social media ani yakuteeka ku Facebook the first day okugenda ku Facebook ani yakuteekayo yanteekayo yali mukwano gwange bamuyita Mubaraka Munyagwa honorable yo yakulijesalinga ku Facebook yo yandaga babikola nanga yakujjako sente mmekezo kuwandisa bwerere nanga Segirinya agenda ku Facebook nandagaawo ne mubuuza nti kati mikwano njifuna ntya kubanga olwedde yanteekako naye nga simanyi kati gye mikwano ginajja gitya era tunyumye ddi nanga nti agwe teekayo gyalaba nga osangako abasindise friend request ng'olwaddamu naye wayita nnaku nga nnya sirabayo nze nennoonyaawo nengenda nga nze nnoonya bensindikira ngenda okulanga abamu baddamu abamu nga baddamu nengenda nga mpeza aweza bwentyo Facebook netandika okuba nenga Facebook edda nagiwulira nga nze nga mmanyi omugaso gwa Facebook kukwanirako kyenali mmanyi actually ne banna Uganda basinga obungi ekyo bakirimu kati bagenze bakivaamu buvi bagenze bazibuka obwo nti omuntu kati aveera ku Facebook olinga alowooza nti anoonya bakazi ne kati obeera ku Facebook nga abantu bamanya nti omusajja ali mu kufollowing ebigenda maaso muki kambuze gwe wali inspired by Honorable Mubaraka Munyagwa okugenda ku Facebook gwe bameka be wakateekayo ku Facebook bangi zena kati ate makolo yanjigiriza okuba essimu kati ate nze yamuteeka ku Facebook makolo kavuma teyaliiko muti yabayiza akayanjigiriza okuba essimu nawe wamutadde ku Facebook nange namuteeka ku Facebook asasulira kiri ne luba kyoya gwe wamutadde ku Facebook namuteeka ku Facebook era ngamba nti wai kati ekifaananyi n'ateekako kifaanana kita ne mugamba nti gwe yimirira era nze yakimukuba
n'okiteekayo netumugane kati wanuteka wone ne profile pic nabeerako okwo baani abalabe wakateekayo sofa ntaddeyo bangi nnyo kati ng'abantu bange eno mu Kawempe abamu babanyumiza Segirinya ali ku Facebook ulina ngana nti njagala nange ogenda ku Facebook nkola ntya ne mugana nti kyowina osooka okugola gula smartphone kuba katooki tekola kutosobola gikozesa ku Facebook tegenda ku internet waliwo yajja ne katooki awo wali ku office nanga nti njagala egenda ku Facebook kugana soka kuseka naye oluvannyuma ne mwetolera ne mugana nti nsonyiwa ne mugana nti simu eno tekola kuba yali mulonzi yandirowooza nti mulidde okwogera awo nyini ku social media gye buvuddeko badde mu mawulire nga wava kuno n'ogenda e Sweden n'oganza omukyala Golix Cax n'olya ssente ze n'olya ebibye ate n'omala n'omwefuulira n'omutabukira kati omukyala oyo bambi yalimba nze bwe nagenda e Sweden mu conference bannayuganda bangi nnyo banneeyunira olw'okuba nti bandaba eno kuki ku social media bandaba byenkola ne bansaba ziserefi era kati nakendeeza serefi muganda wange Ibula nakendeeza kubanga ekyandetera obuzibu wakati wange ne Gulix nti Kasaya yafuna serefi naga nti kati Segirinya maze naga nti maze neripako naga nti eno serefi mugiraba nti twali twakamala okumala okukola bwe tuti kumba alimba kati nenfuna ziserefi awo ne bannayuganda bali mu conference Sweden era nze nasula na mu hoteli nolwekyo omukyalo oyo tewaliwo nkolagana eva ku kya serefi kweyongera walala mba ndi awo ngatandika okumpereza nga message nti nkwagala nnyo nnyumira byokola okola ki namugamba nti kuganga nkyekkaanya esi bintu byakupapa ekyokubiri omukyala bambi nga emyaka ejange bwogigerageja negize nga anzaala buzaazi nenga nti muntu ono nedda tuyinza obutagenda wala nnyo ne mugamba tubeere na mukwano gwakumanyagana wasula mu maka ga Golix ennaku mmeka oba ebiro bimeka saasulayo ebyo byonna yali alimba wasinkana ne Golix mu hoteli mmeka mu hoteli twasinkana mu hoteli ekifo we bategekera conference bagiyita Sweden Exhibition Center wetwali kuliko hoteli naye balinako ne conference center so twasisinkana mu Sweden Exhibition Center wetwali yajja mu hotel room y'emirundi emeka teyajja mu hotel room twakomeero gitwefunira selfie eno mu gunga onoga nti Seka Ibula nti twekubemu wano n'abalala bana Uganda era abalala nga bwe kyali era bana Uganda bali student beekanga nnyo ebiga nti omukazi twamulabanga wayayanira selfie kumbe nga ina byayagala kugusizaako so selfie nengina nga nange nzikendeeza Seka Ibula nenga nti kakati selfie tutunulire omukyalo ono ebintu byonna byayogera tekuli kituufu wadde n'ekimu byayogera tekuli kituufu lwaki tewamuwaabira okuttattana erinnya lyo anti saamuwaabira tali wano singa yali wano singa ali mumbuza singa namuwaabira singa ali mumbuza ekogga singa yali wano naye tali wano kati amateeka ga Sweden malala nnyo n'agawa ani yafandinganga conferences zino zewagendangako Segirinya nze kennyini zimusajja mu Robins kisookera ddala bannakawempe kasaba mpa ekifo ky'obwa road cancer nafuna omusaala buli mwezi otuuka iwakolangayo ki ngenda mu conference ne meeting abasajja abanene ab'amaanyi baba bategese conference then bwe balabanga Segirinya omanyi n'okupresentinga paper ku fulo bwe balabanga Segirinya musajja ali active nnyo ate bangobera nnyo ku social media then ne bampita ne mu conference endala kyobula nze conference ezisinga ebbiri ezasooka yali kesi ezisponsoringa eddako ezaddako bali bennyini ba host abampitanga nge bampereza ticket ne invitation tanga Segirinya jangu watusanyura nnyo mu conference yali Germany watusanyura nnyo mu conference yali Paris France jangu uko ne mwene yawa ne Luxembourg ne ngenda okay yes omulungi atulaba tuli ne honorable Lord Councillor Honorable Muhammad Segirinya eddobozi ly'ekyebando abasinga bamutegeera omukyala agamba mwalina obudde obw'amasanyu oba akadde k'amasanyu agenda okugira bwati okubala ennaku ze nga tezikyagattagana okukakkana okugenda mu sikaani bwati ng'ali lubuto lwa balongo ng'era bano ateebereza nti omuwala yali badde Nagirinya omulenzi n'abeera Segirinya kakati omukyalo oyo alimba ekirungi abalongo balina obulombolombo abalonga bwe baba nga baaliyo banjokye newaddeyo njekebwa abalongo bwana Ibula newaddeyo mugarange Ibula newaddeyo ekibuga kinene nnyo omusajja wolaba akyogeredde omanya nti tekyaliyo kakati abalongo abo ninza abalongo abo nga bambabula era bw'olira banga wano nzozeewo ekiba ngomanya ni Segirinya balongo ba Gulix n'olaba ne wano nga walumya ekirala kati nsaba waswayo kya wano babirye yo kya wano
ni waddeyo bobanga abalongo bakola kibali ebyo ne byabalongo propaganda tebyaliyo ate omuntu gwotagenze naye mukina kuleeta balongo ate bajja batya waliwo ekina okuleeta abalongo tetwakigendamu kati ate abalongo bajja njagala kutumira ku Lydia n'abatuusa sile jajja kutumiddeko ntumire ku Melo big up yourself Melo ntumire ku mukulu amanyiddwa nga Isaac oli UK ntumire ku muyimbi Michael Chris ntumire ku Jobs Link Jose ono promoter ali best mu London big up yourself yes n'abalala bali mu kutulaba essaawa eno nga tuvuddeyo eyo Seeka Umaru enansana ku Ngabo stage mu bantu basinga okukolimira oli omu kubo nti wakola kyamaanyi nnyo okutta bizinesi ye n'erinnya lye Seeka Umaru musajja musiraamu nganza saayina kigendererwa kyakusuula Seeka Umaru wabula ekyabaawo nti Seeka Umaru omwana bw'afanga tamulabiridde kati bali abafamily ne baba bagamba nti Segirinyo ono omwana oyo engeri gyafudde mugende musulira omulambo kubanga ye kansala w'ekitundu bajja ne bansulira omulambo ne bangamba Segirinya tulage Seeka Umaru ne banyonyola mu story nga bwe yali ne bangamba nti katwagala kuziika mwana gwe atwala Kawempe North muno mulimu limbo nnyingi nnyo tutwale ku limbo gye tusobola oziika ki omwana ono ne ngamba nti omwana taata we yali nti ye Seeka Umaru ne ngamba nti nze nziika omwana alina kitaawe bwe naamuziika n'amunziikuzaayo buli muntu yandinsalidde omusango singa nalagira abafamily oba nemba kulemberamu ogenda kulimba okuziika omwana alina kitaawe tulanga Seeka Umaru agamba nti talina gyaziika talina kijjanga bwe yakyogera naye omwana oyo Segirinya mba kwewa lugezigezi ne tumuziika yandigambye nti nyina ekijja kye nakola ne mbaga nti mumanyi nti omwana alina kitaawe alina address si wa kunoonya nti mwamulabyeko nti oba ayambala saati mmyufu omwino mmunoonyeza alina address tukwate omwana ono afudde tumutwale wa kitaawe bwe tutuukayo atulaga okukola ki okuziika omwana era nze ekigendererwa kyange kyali kyabutabonyabonya mwana ono yafudde kubanga eddiini yeye mulugunya nti ebizibu byonna bivudde ku Segirinya byonna go abitandika paka kumusiba luzira kati olunaku lwaleero buli lwatuula bwati alaba abantu 2 3 Seeka Umaru yefunanga abantu ebina Seeka Umaru anekwasa bwekwasa kisooka muganda nge Ibula fe mu busiraamu tulina kye bayita okwagalana n'okwagaliza obumu obwa Sseruganda era Ibula alina wanzo tuka ne bamugamba n'abuuza nti oyani nti ye Segirinya Muhammad talina sente ziyingira mu sho nti ye muleka ayingire ngonde Serwalinnya Muhammadi si Segirinya wabula Muhammadi noga nti olw'obusiraamu Segirinya kamukolera ekyo sanga nakifunamu empeera akati Seeka Umaru saayina kigendererwa kyakwagala kusaanyawo bye yali akola enkolagana ne Seeka Umaru nga tonnamusuulira mulambo yali eyimiridde etya siyombangako naye tetulina lutalo lwonna enkolagana yo ne Seeka Umaru ng'omaze omusuulira omulambo eyimiridde etya ng'avudde ruzira simukubirangako ku simu naye tankubiranga lwaki simanyi lwaki simukubira nange simanyi lwaki tankubira naye nze lwaki simukubira siina nnamba ye siina nnamba ye kati simanyi oba yayina ennamba yange naye nze siina nnamba ye nane olunaku lwe twatwala omulambo singa nali nyina ennamba ye nandisoose mukubira nti wayi tukola ki tujja kati olonga yeteekateeka agulisivinga naye olw'okuba nti nali manya adulesi ye olw'engeri gye yalanga ennyo nga ku TV ez'enjawulo nemba nga nkola ki nga mmanyiyo that's why twatwala omulambo wa Seeka Umaru era nze ekyantwaza omulambo atulage wawe tugenda okuguziika era we yatulaga okuguziika natugamba nti mugutwale mulimbe enkoowe n'okusima bamaze dda nensitula omulambo nengutwala mulimbe enkoowe bwe twatuukayo naye twali tuvano yagamba nti ane emmere baba bafumbidde dda abakungubazi gye banaalya ntuuka eri nga tewali kyakulya kati abantu bagamba nti Segirinya lwaki yagulira abakungubazi ba Seeka Umaru ffene abakungubazi bwebakaaba nnyo enjala nga tuli mu lumbe bwebakaaba nnyo enjala nga tuli mu lumbe enjala ng'ebatta wayitawo omusajja asibye ffene ku ggaali kati naye alengera abantu abakuŋŋaanya ayimirira kati nga mubuuza ffene wammeka nga buli ffene ya mutwalo gumu kitundu nga mubuuza bali bameka wano nti balyana tireeta enfene 2 nga basala ffene awo nga bakungubazi bali kati nga mwe abamawulire mumanyi mwagala ennyo ebintu ate ebyonoonese naye nga kubayo Umaru agamba ffene nagenda naye
ye bumalu bwagandi Segirinya fene ya mugula mbade manyi wagula fene kalere n'ogenda ye bwagamba mbu Segirinya fene ya mugula kalere najja naye kiri kuliko di fene era mwayinawo bannamawulire bantu njala yali baluma ng'ataawo tewali maduuka mulimbi gwenyiza bagulira byakulya byerala n'engula fene. Okay. Mu kufa kwa afande Kirumira Muhammad RIP. Muganda wa Kirumira Muhammad yavaayo n'agamba nti wabatwalira ebitabo byali mukaaga peji 32 nga bya Flamingo. N'omwana oyogererako ebigambo bingi nnyo bwe biti nga bo bawadde fizi dazini z'ebitabo peni kalamu seti Paul Tractor nebigwa mu koweri. Kati mugana nga Ibula oyina okumanya nti omuntu kyakuwanga kyonna ng'ofiiriddwa tokiyisanga mu maaso. Ati naye ebigambo ebiddirira anti kyekugamba omuntu bwakuwanga kati nganze nafiirwa kitange abantu bangi bankubagiza naye simanyi buli muntu sente ze yankubagiza kubanga we bakwasa amabugo bwe bati tobala oteeka buteesi mu nsawo era nze mu ggwanga Uganda taata w'omugenzi Kirumira yekka gwe nasooka okulangala abala amabugo nga Catherine kusasiraga mukwasiza sikirangako ku muntu mulala yenna mwalimu naako olutundu akasente nagaa kusasira kano bampeemu akalala sijja katwala yekka gwe nasooka okulaba amaanyi ne ganzigwamu n'ogamba ya Rabbi tewali gye babala amabugo bwolaba ng'omuntu abala amabugo ne bamuwona ogamba nti mmekano oli nakomba ku lugalo bw'ati n'abala bw'ati kiki ky'oba otunda abantu abankubagiza bonna sinza kugamba nti oli yampa zino oba ono yampa zino kati muganda wa Kirumira yammala amaanyi nali bwerunga byonna mbiraba era singa nali wano nalinja kuyita press conference wafojinga risiti z'essomero nga nafojinza risiti kakati nze Segirinya kati bannabyabufuzi benwanagana nabo bateeka kati kuba okuwandiika omuntu risiti n'agiteeka ku social media walabako erinnya Segirinya kati ki ekiraga nti zaali zange risiti gwe kyosooka okuŋŋamba nolwekyo kye nakola nze nga Kirumira bamukutte ne ŋŋendayo ne ntwala bye natwalayo ebitabo watwala ebitabo byenkanawa natwala dazini 5 ez'ebitabo Flamingo Musana Pick Fair 96 nesikomooko nentwala ebbaafu nentwala ebikozesebwa byonna mukyala Kirumira yazaala Kirumira ali mu kkomera biru y'eddwaliro manye yagisasula mbuyegwe bugendo nonye mukyala Kirumira omubuuze nti ani yasasula biru y'eddwaliro y'erubaga gye wazaalira nasasula emitwalo 20 era Kirumira bwe yava mu kkomera yasooka kungwa mu kifuba nanga Segirinya webale kuyimirirawo na famire yange Kirumira yena nebaza nze ndi musanyufu nti Kirumira yafa nga musanyufu gyendi nembeeramu ennyamivu nti Kirumira yakola ki yafa naye ate yafa tanyiigidde kati bana aba famire bwe nalaba muganda we ng'ayogera ye teyamanya nkolagana yange na Kirumira gwoza lwaki Kirumira buli kye yakolanga twabanga ffenna mu kooti iwa era nali ngeze mweyimire ne wali ku gundi ku police ndagule banga Segirinya toli police officer tosobola kweyimira Kirumira nembagamba road councillor is equivalent to DPC kyawandikibwa atenze kubisa gwanga muganange nabagamba wali abasajja ne baganda baliyo era yali alese bankwata jeke nti kooti ngiyisamu amaaso lwaki ngamba road councillor equivalent omuntu ali ayagala kwebuuza waliwo statement eyitinga negamba nti tobula ku mikolo olinga soda you everywhere kwalula balongo kufiirwa mbaga nyimbe bafumbo bawukana kwanjula kubatiza baana kwagamba buli wamu kakati fe bosoma kyabayita KCC Act tulina ebimu ku bye tuyina okukola mu KCC Act ekitabo ekintwala mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority nazzi kuno Act yegamba etya wenkujira nazzi kuno bakansala nga bakyayina obuyinza nga ku mirembe gy'abasebagala gy'abasebaana tebabeeranga mbino byembeeramu bayinanga ebyokukola nga biki nga bingi nnyo naye kati olwaleero ekitabo kino kyaturegulatinga kyatulagira Segirinya tulina kubula ku mukolo nakubanga soda kwotinga wano mu kitabo ekyo njagala okwotingera ine kugamba osaasaane buli wamu nkugambye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze okubeera ku mikolo tovala road mayor era bagambanga nnyo road mayor wa mikolo tokisobola kiwulira nnyo ekyo nga bakyogera KCC Act yetugaidinga okubeera ku mikolo okubeera mu buzibu ng'abantu bagwiriddwako obuzibu onnengera mbalwadde ba kansa onnengera mwono gwe batulugunyizizza wano onnengera wa
ntambulira mu kitabo ekyo kesi yakiti ekyokubiri nina omutima ogulumirirwa lwaki buli event gyogendako oteekako Facebook live omanye kinteesako Facebook live ekisookera ddala abantu baffe abamu bawakana nnyo Ssegirinya teyabaddeyo teyabaddeyo alimba lwali kati Facebook live eno eba yatuusewo etyanze nga siriiwo era oli omwana agikwata mugana nange eno ndagayo Ssegirinya tebanengera nyina 3 mugumu yes omulungi atulaba Honorable Ssegirinya Muhammad atotola alambula wano ne wali atunnyonnyola mu kulayirako ng'oyingira council City Hall Honorable Mubaraka Munyagwa Alan Sewanyana n'abaami abagwa mu Koweri baali nnyo mabegawo ndayira era ng'omanyiddwa nti omanyiddwa ng'oweFDC naye olunaku lwa leero ebiseera ebisinga obimala nnyo n'ekisinde ekiri mu kuteekebwateekebwa ekya People Power ag'omunkubo gagamba obegera Besigye FDC obijja eno n'obizza eri oba bulya strategy zaabwe zonna obijja eno n'obizza eri ekituufu ki kakati gwokimanyi nti eyazimba Honorable Robert Kyagulanyi by'obufuzi amuyita Dr. Kanokeza Besigye mbadde sikimanyi eyazimba Kyagulanyi okuva edda kituufu nga musajja ayagala nnyo enkyukakyuka naye yali abulamu amuteekamu omutima omumalirivu nti bw'oba oyogera teweetya todda mabega yali Dr. Kanokeza Besigye nange Dr. Besigye yanteekamu omutima ogw'omukamba ogwo kakati omuntu yanteekamu omutima ogulwanira eddembe ly'obuntu ate ayinza kuba ate nga nsindika ate atya mu baana be yatulayininga ate embegeyo ate be yatulayininga oba kitegeera kingezaako okugamba kakati ekiriwo olwaleero ekisinde kye bayita People Power kiri mu Constitution Article 1 obuyinza buli bantu era abantu banakozesanga obuyinza bwabwe okulonda oyo gwe baagadde era nayita mu Constitution Article 1 kye bayita People Power kakati omuntu bw'olaba omuntu yenna nga tawagira People Power manya nti alina ekikyamu kubanga amaanyi g'abantu mu nsi yonna amaanyi g'abantu ge gatambulirwako era ge gakola buli kintu kakati olwaleero nze ndi weFDC People Power si kibiina kya byabufuzi People Power kisinde eri abo abakkiririza mu nkyukakyuka mu luzungu ky'oyinza okuyita otya tukiyite tutya it's a pressure group. It's a pressure group. Yeah, that's true. It's a pressure group. People Power, it's a pressure group. Erwanirira for enkyukakyuka. Struggling for change in Uganda. So People Power kyekisinde nti omuntu oba wa DP naye nga kiiza mu nkyukakyuka wala kubeera mu People Power. Chovola Uganda fe Bobi Wine yagenda nawagira Asumani basalirwa ku tiketi ya Jema naye nga olwokuba nti Asumani basalwa naye akkiriziganya mu kisinde ekyaki ekya People Power. Kati Ssegirinya ndi weFDC naye nzikiririza o People Power. Ekyokubiri Kyagulanyi byayogera mbyagala muvubuka munnange ndaba nga omulamwa gwaliko guyina we gukola ki we gututwala era bwe banakwatagana obulungi ne Dr. Kanokeza Besigye bwe bati kyetunasitula omugana n'enfuufu ako kalayini kadde mu banakola ki kasita banakwatagana obulungi bweti bati obudde bugenda ziba emisana olwoddi tuyinza yingira 2 mugumu nga tebali bumu kuba kati kyetuliko tuli mu kuyigga njobe owefumu aleeta owejjambiya n'aleeta owakabazi n'afumbira abayizi wali fenanga tugamba nti enjobe eno erina okukola ki enjobe erina okukwatibwa kati Kyagulanyi agamba enjobe ekwatibwe Besigye agamba enjobe ekwatibwe Mawa agamba naye enjobe ekwatibwe kati then enjobe tunamala ogikwata bwetu bwetu netuginyweza nga tumanya nti Ssegirinya gwolwana kyenkana kinti nti zikumpeeko kabuuyi nga kabuuyi wa Ssegirinya amuweebwa nga nti Kyagulanyi wakola otya nti nze ekisambi kyange nga kimuweebwa ekintu munakigabana temunnabugumya na ntebe tuli ku kintu ekyo munagabana enjobe nga temunnaba nakubugumya ntebe wetulaga tulabawo kyobalaba nti buli muntu kati ekisinde kya People Power buli muntu kimusattiza n'olwekyo Ssegirinya okuwagira People Power ye yandeeta maanyi g'abantu kwega abantu tuleme kitami omuntu anza butakitegeera abantu abasinga kati balowooza People Power ate kibiina kya byabufuzi People Power kitegeeza maanyi g'abantu it's a pressure group erwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Honorable kaweefubeewo inshallah 2021 ojja mu parliament tuwe ennaku z'ekikumi
singa ngo nabo oyingidde parliament ekisookera ddala parliament eyo tefudde nnyo ku muntu ono omukozi wa gavumenti naddala omusawo akolera gavumenti omusomesa bantu abo ababiri balina omulimu munene nnyo mu ggwanga Uganda njagala ssente z'omubaka wa parliament zikendeereko Segirinya omusaalo ogwange gukendeereko ssente zo zigende ku musawo salo gwa kesi ejoli ani kesi ate waliyo ekiriyo kesi tuli kukwala awenses bazisalire ddala nazo tulivinga by example kigenda nga kyambo era wekiba kisoboka Lord Mayor mwezi guno temumpa temumpa zigende ku musawo n'omusomesa naye bwe nayingira parliament njagala omusawo ayongerweko ku musaala n'omusomesa ayongerweko ku musaala waliwo kibayita minimum wage mu luzungu abantu bantu balina kibayita minimum wage naddala abasawo n'abasomesa Uganda okutwalizaamu tetulina minimum wage okutwaliza wamu yise kibayita minimum wage era ekyo nja kirwanako nnyo nti omusaala ogwessalira omusawo gwalina okufuna olwaliro abasawo lwaki ogenda mu ddwaliro ne batakufaako olw'ensonga afuna akasente katini ate akola emirimu mingi abasomesa yasomesa omusawo niyo omusomesa n'omusanga nga akusobola okukuba empale ekiraka kugamba ebyo byonna binnuma tinjagala nnyo nnwane abantu abo omusomesa n'omusawo bongezebwe omusaala waliwo era ebintu ebimu mu parliament byennengera bakola oluusi ne binyiga kati nga member wa parliament okugamba nti basaba nnyo ebintu byolaba nga tebandibisabye twetaaga sawuna ku parliament twetaaga swimming pool ngombaka mbu wamala okuva wali agenda awuge agenda ayota omuliro kugamba waliwo ebintu ebimu byalina okuteekako amaanyi waliwo buno obuntu bwe bazanyirako amatatu kakati batuwadde ipad kati ipad abamu bazibawawo nga n'okuzikozesa tebakola omu yakomba ku lugalo n'agikwatako bw'ati abamu kituufu nga tebamanyi kuzikozesa era abamu waliwo gwe baagiwa mukwano gwange mubaka weeyo kabula mayido yagitwala eka n'agamba mukyala we ndeeseka tv ne bagiteeka mu ddiiro batabaga tugiteeka mu kyabalenzi mu kisenge kyabawala kyabalenzi yali amanyi tv kugamba waliwo ebintu amu ababaka bye basaba nga mbutuufu olaba nga ssente z'omusolo zigendako nnyingi naye ng'ate ezo benefits zandibadde oluusi tezibaweebwa so ebyo byebimu ku byolwanirira singa ngoba oyiseemu ennaku z'ekikumi bwe nnyingira ennaku zange 10 ezinaasooka olaba nga nwanira omusawo n'omusomesa n'ekirala okulwanira bannamawulire bannamawulire banyigirizibwa nnyo bakubwa nnyo emiggo nga bakola omulimu gwabwe munnamawulire talina tabbu ye ayagala kutuusa kwabo abantu gye batabadde kati ekimukubye emiggo ki olwekyo njagala nnyo okulaba nga nwanira eddembe ly'abannamawulire kubanga Segirinya nasoma mawulire bulenda wa munnamawulire nga akubwa emiggo nga exercisinga profession ye his duty kinuma era kyovalanza amawulire nagaa nti kansoke ngaleke mbeere mbyobufuzi kuba emuggo ogukuba munnamawulire gwe gukuba munnabyabufuzi era Ibula bwobanga ofunyeyo ka constituency eyo muganange osobola okukawangula abantu Ibula bakwogerako baga nti oli w'amaanyi inshallah okay yes omulungi abadde atulaba thank you so much obadde ku Wolokoso Extra No Stress ye YouTube channel yaffe atanaba ku subscribe nga it's high time you subscribe right now genda wansa waliwo ekigambo subscribe kiri mu nnyukuta njeru naye nga ate kiri mu nnyukuta enjeru nga ate kiri wansi wa langi emyufu kinyigeeko subscribing awo wennyini ojja kubanga ofuna latest information etukwatako mbebaza nnyo on camera njala kwebaza team ya camera yonna nebaze executive producer Mugo ya Daniel Bigonesof nebaze content director omukulu Idris Lukwago then ne head of research omukulu Tone Senabulya ye team yaffe nkugamba we sign out thank you so much honorable tuyanza nnyo obuddebo amina Allah kutere mu baraka Allahumma amina salamu alaikum mwenna